atenderezebwa gurumizwe owekitaffe Tonda ne mama namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala basindikira ekitangala ndi kwagala basindikira okwagala ndi bumu basindikira obumu ndi muwanguzi basindikira obuwanguzi bagombago kyewagula erizala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate twakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza osaba obisule mu guluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Tuna kubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano waliwo ebifaananyi bye nasharinze ku WhatsApp ey'ekika munansonyiwa abatali bambogo naye waliwo ebifaananyi bye nasharinze si gwe mulundi ogusoose naye nabisharingako emabega naye bangi tebaabitegedde nga byabadde bikwatagana ku bulamu bwa Obama ng'ali ne Michelle. Then waliwo eyabadde ambuuza nga abuuza nti kijja kitya nti ebifaananyi byonna sharinze ebyabadde biraga nti nno Michelle Obama musajja nti era abaana baabafuna batya. Abaagalwa, Obama muzzukulu wa Hitler era omwagalwa we amanyikiddwa nga Big Michael naye musajja era nga bava mu lunyiriri olwa abasajja aba Freemasonry oba abafuga mu nsi ey'ekizikiza oba ensi eya wansi ebadde efuga ensi eno yebadde n'amaanyi yo kennyini. So oli yeefuula omukazi naye nga baali basajja na basajja. Abaana baabwe baabajja ku bantu babiri era nabo nga bali mu deep state be baafuula ne bagwagawaza ensi okulowooza nti nno oba ne bagwagawaza ensi nti super power ebeera etya n'omuntu abasajja n'abasajja nga be bafuga ng'abantu tebakimanyi. Abagalwa ebyo si bye byokka naye n'abaana ba Hitler kubanga ye ono Obama muzzukulu wa Hitler era nga baviira ddala ku lunyiriri olwamanyikiddwa nga Dracula. Naye mu Europe awo waliwo abaana ba Hitler immediate basatu bawala abaafuuka presidents b'ensi ez'enjawulo nga mwe muli owa German Chancellor Simanyani, Chancellor oyo Makoni simanyi Makoni Chancellor wa Germany oyo abadde amanyikiddwa nnyo mu G7. Then ne Mary Therese waliwo n'omulala nja kugattaganya ngenda kugattaganya data nsobole okubeera nga mbaleeterako ku bintu ebimu ebizze bifuga ensi eno nga tetubimanyi. Katugambe nga Bill Gates naye kennyini yazaalibwa baby girl era yakula nga baby girl naye kati mumumanyi nga musajja weewaawo. Kale nja compilinga omusomo nsobole okubeera nga mbaleetera ku bintu ebimu ebyo bye mbadde temumanyi ne mumanye ani afominga UN ani afominga European Union nti bantu batono ba lubato abaafominga ebintu ebyo okusobola okubeera nga bifuga ensi weewaawo. Ebbaluwa eyakadde kano eva mu batuuze aba Sengendo ezawa Ddungu abamanyikiddwa nga the Actorian Group ekwatagana mu obulamu obwa Semyaliriro. Tubalamusizaako abaagalwa ebitonde eby'ekitangala yeffe abatuuze aba Sengendo ez'obwa Ddungu tuli wano nga amayengo agawamu n'amagezi agawamu okusobola okubeera nga tubaleetera obubaka oba n'abayamba
okubeera nga bubaweereza mu kaseera kano ke mulimu amayimusibwa gammwe. Abaagalwa, nga newankubadde mutambulira mu lutembe oba mu ddemeezi eri amayimusibwa oba ekkubo eritafaanagana n'aly'abalala, abaagalwa, mumanye nti muluŋŋamizibwa emyoyo gyammwe era nga mutambula nga muyita mu lugendo luno olw'amayimusibwa musobole okubeera nga muli bumu wamu n'ebitonde byonna ebitudde ku Sengendo na Ttimba n'ebitonde ebitudde mu butonzi bwonna obw'obutonzi. Abaagalwa, kino kye bayita amagezi ag'awamu ag'olugendo era agabayamba okusobola okubeera nga muyimusibwa mu ntegeera yammwe. Mu ngeri eno abaagalwa, tuyaayaana okubeera nga tuleeta obubaka engeri gye mubongamu obulamu bwammwe obulamu bwammwe mu mbeera eno eya semyaliriro gy'obutonzi. Abaagalwa, kino kitambulira mu nda yammwe ng'ebitonde era nga ntambuza ey'obulamu ennungi okuzaama, nga newankubadde esobola okukuleetera kanzunzu ku lw'ebirungo ebingi ebitudde mu kitonde kyo nga ggwe ekigattaganya wamu n'emyaliriro egyo egy'amazimago egy'omwoyo wo n'ekikula kyo eky'obutonzi ekitaggwaawo. Abaagalwa, mu bifo eby'ensi yo ebituddemu okutya, ebituddemu enkonge, ebituddemu emize n'ebituddemu obugulumba obw'enjawulo byeyongera okubeera nga bitereezebwa bisobole okubeera nga biri bumu wamu n'emyaliriro egy'enjawulo n'amayengogo nga ekitonde. Abaagalwa, muno mwe muli obukulenge bwo obwa waggulu, upper chakras, nga muno mwe mutudde akakulenge akatudde waggulu w'omutwe gwo ak'enguuvu, crown chakra, nga mwe mutudde akakulenge akatudde waggulu w'enguuvu w'akakulenge w'ak'enguuvu, akakulenge ak'omunaana akatuulamu omwoyo wo, mu lunyaanyimbe ke muyita soul star chakra, era wamu ne akakulenge ak'ekkubo erikuggulira n'obutonzi oba amagezi g'obutonzi bwonna, nga ke kakulenge akali waggulu w'omutwe gwo akatutte ku mutendera ogw'12 mu lunyaanyimbe ke muyita stellar gate chakra, akakugattaganya wamu n'obutonzi bwonna era akakuyamba okusobola okubeera nga ofuna amayengo ag'ekitangaala ge weetaaga g'otabadde nago mu bulamu obw'emabega. Abaagalwa, kino kiba kitegeeza nti oba ofuna obutukuvu n'amagezi amatukuvu okutegeera n'okumanya okutukuvu eri ensi yo, kino ne kikugattaganya wamu n'emyaliriro egyo n'amazimago n'ensibuko yo ey'ensibuko y'obutonzi bwonna, era n'otegeera nti otegedde n'otegeera nti oli mutukuvu era n'ofuna obwerufu n'okkiriza era n'otegeera n'amazimago. Omwagalwa, empuliraayo ekuyamba okubeera bumu wamu n'emyaliriro egy'enjawulo n'ebirungo byo ebikola ekikula kyo nga ekitonde. Wandisanga ng'ebiseera ebimu weesanga okusika omuguwa okubeera nga otereeza amayengo ag'empuliraayo ey'obulamu obwo, empuliraayo esobole okubeera nga efuna essanyu eritenkanika, ate kikuyamba okusobola okubeera nga osiikuula amayengo gonna
ag'obusungu okusobola okubeera nga gadda kungulu okubeera nga gawonyezebwa. Omwagalwa, ekikula kyo mu ngeri eno kibeera kizina era nga kibeera kitambulira okuva mu mwaliriro ogumu okudda mu mwaliriro omulala mu nsi ye ey'omunda. Era nga waliwo ensonga lwaki kiri bwe kityo. Omwagalwa, ogezaako okubeera nga ogattaganya ekikula kyo okubeera nga kifuna obumu, kibeere mu mayengo ag'ekitangaala agamu ago agatudde mu myaliriro egy'ekitangaala ekyawaggulu ekisukkulumu, era obeere bumu wamu n'amayengo ago mu bulamu bwo bwonna ng'oli ku Sengendo eno. Omwagalwa, buli wekkiriza n'obeera bumu wamu n'amayengo gano, kiba kitegeeza nti oba otuukiridde mu mayengo go era n'obeera bumu wamu n'ekikula kyo. Ekyo ekibadde kigezaako oba ekitundutundu ky'omubiri gwo oba eky'obutonzi bwo ekibadde kiguguba kibeera bumu wamu naawe, kwe kuwambaatira ekizikiza kyo n'ekitangaala kyo. Abaagalwa, ebitundutundu ebimu eby'ebikula byo oba ekikula kyo byeyongera okubeera nga bikulaakulana mu mayengo era n'ofuna empulira ekuyamba okusobola okubeera nga otambulira mu mbeera eyo ekuyamba okubeera nga osenvula okulinnya mbwa ssewamala. Era buli kiseera n'okomangawo n'emabega okusobola okubeera nga otereeza ebyo ebyetaagisa okubeera nga bitereezebwa mu ngeri ey'essanyu. Nga newankubadde ebiseera ebimu wandyesanga nga oli mu mpulira emu etuddemu obusungu, etuddemu ennaku, n'embeera ezo ezituddemu ennyiike ezo mu bulamu bwo oba mu nsi yo. Abagalwa, tuyagala tubategeeze nti kati muli mu kaseera akateekateeka suitcase zammwe eri omwaka ogujja, nga newankubadde kino mukikola nga temukimanyi, naye mwasalawo okubeera nga mutambulira mu lugendo luno mu mwaka guno, era nga mwetaagisa okubeera nga muwanirira amayengo gammwe amasukkulumu mu ngeri yonna esoboka, musobole okubeera nga mukoleera wamu n'amaanyi ago, era mubeere nga mukola bumu wamu n'amaanyi ago amasukkulumu mu ngeri yonna esoboka agabayamba okubeera nga mutambulira mu butuukirivu, agabayamba okusobola okubeera nga mufuna obwerufu obusukkulumu n'amazima ag'ekikula kyammwe ekitukuvu ekyo ekitaggwaawo. Abagalwa, engeri gy'osobola okubeera nga omanya engeri gy'okozesa amaanyi gano kikuyamba okusobola okubeera nga weezuula amaanyi go agatudde mu buziba bwo obw'ekikula kyo ekitukuvu, era n'omanya engeri gye gakola, era n'omanya engeri gye gatonda n'okukwata ku nsi yo. Abagalwa, muli ku paakinga ebikapu byammwe oba suitcase zammwe mu lugendo luno olubali mu maaso, era mwandyesanga nga waliwo ebimu ebiri mu closet zammwe oba mu wardrobe zammwe ebyetaagisa okubeera nga bitereezebwa mu nsi yammwe, nga newankubadde wandiba nga tobimanyi, naye omulongo wo gwe muyita higher self, omwoyo wo
akuyamba okusobola okubeera nga abikuleetera musobole okubeera nga mubyejjako. Abagalwa, tuli kukola wamu n'amaanyi ago, era nga kitegeeza nti tuli mu nkola ey'okulaba nga tujjamu ebyo byonna ebitakyabaweereza oba ebitaweereza nsi yammwe. Ebyo bye weetaagisa okubeera nga obyejjamu, ate oyingize ebyo eri ensi yo nga obijja mu maanyi go ago agaviira ddala mu butukuvu bwo. Abagalwa, wandibeera n'empulira nga owulira oli mu biro ebisoomooza, era nga wandiba n'empulira ey'okwetaaga okubeera nga otereeza ebintu ebimu, okubeera nga oddamu bupya ku bintu ebimu by'olina okubeera nga okola, okubeera nga ofuna amakyusa ku bintu bingi nnyo byozze okola oba byozze otambulira mu bulamu bwo. Era wandiba n'empulira ng'olowooza nti ebintu ebimu tebisoboka, oba wandiba n'empulira nga oyina amaanyi n'obumalirivu okusobola okubeera nga otambuza ekyo ky'oyagala okubeera nga otambuza. Kiba kitegeeza omwagalwa nti oba olinnye mu maanyi go, era oba otandise okubeera nga okuŋŋaanya suitcase yo omwaka guno ogukuli mu maaso, ng'otandika okubeera nga weebuuza amaanyi go, okubeera nga olinnya mu maanyi go, n'okubeera nga wejjamu ebyo byonna by'oteetaaga, n'ozza bujja eri ekikula kyo era n'ofuna amakyusibwa g'ensi yo. Kino kiba kitegeeza nti oba okkiriza ekikula kyo kyonna okusobola okubeera nga kiri bumu wamu n'amayengo gamu oba agatudde mu bumu. Omwagalwa, ojja kuwulira kino nga kibaddewo. Kiyinza okutwala wiikisi entonotono oba emyezi emitonotono, naye ojja kwesanga mu mwaka guno gwonna ng'otandise okubeera nga weekuŋŋaanya obeere bumu wamu n'amayengo ga mulundi gumu agali bumu wamu n'omulongo wo omusukkulumu. Wonaakola kino omwagalwa, ojja kubeera nga oyambadde bunyama amaanyi g'amazima go mu lugendo lwo. Era kino kijja kukuyamba okusobola okubeera nga oteeka essira mu kaddeko ak'amayimusibwa go, era w'onaateeka essira ku mayimusibwa go ojja kutandika okubeera nga otambuza obulamu bwo mu ngeri eya semyaliriro nga ekitonde, multi-dimension living. Omwagalwa, ng'okola kino otambulira mu ssuubi, obeera nga okongojjebwa okuva ku mutendera ogumu oba okuva ku mwaliiro gumu okudda ku mwaliiro omulala, ng'okozesa amayengo gamu oba amalala. Kino kibeera nga omuntu ayagala okubeera nga ayita ku mugga, naye nga ku mugga guno kuliko amayinja g'alinnyako asobole okubeera nga ayitako mu ngeri ennyangu. Mu biro ebimu ng'oyita ku mayinja gano weetaaga okubeera nga obuukamu, weetaaga okubeera nga weegendereza, era nga buli jjinja liba likuyamba okubeera nga olaba endaba empya ey'ensi yo.
era amayenje agamu gaba gakuyamba okusobola okubeera nga olaba abalala mu ngeri gy'obadde tobalaba n'okulaba ensi mu ngeri gy'obadde tolaba. Kiba kitegeeza nti oba otandise okubeera nga ofuna endaba ey'ebintu mu ngeri ez'enjawulo n'ensi yo otandika okubeera nga ogiraba mu ttuluba ery'enjawulo. Kino ne kikuyamba okubeera nga weetegeera mu butuufu bwo era n'oyambibwa okubeera bumu wamu n'amayengo go mu ngeri yonna esoboka mu kadde akaakakati. Abagalwa, amayengo ag'emitendera egya waggulu geeyongera okubeera nga gayambala bunyama eri ensi yammwe. Mu ngeri eno gaba gabayamba okusobola okubeera nga mutambuza obulamu bwammwe mu ntegeera y'amaanyi gammwe aga ddala. Kino kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala okusobola okubeera nga okitegeera mu kadde akaakakati. Omwagalwa, oli kupaakinga suitcase yo mu mwaka guno era nga oli mu lugendo okuleka ebyo ebitakyakuweereza era by'otakyetaaga, okuwonya ebyo by'olina okubeera ng'owonya, okuzza obujja ebyo by'olina okubeera ng'ozza obujja, okuteekawo amakyusa ku ebyo byetaagisa okubeera nga bifuna amakyusibwa. Ogezaako okulaba nga weetereeza ggwe kennyini okubeera nga odda mu mayengo ag'ekika ekimu ag'obumu era ofune obumu bwo mu maanyi go mu bujjuvu. Omwagalwa, osobola okunyumirwa akadde kano kubanga akadde kano kakuyamba okusobola okubeera nga oyingira ebuziba bw'ekikula kyo n'ofuna okutegeera n'okumanya mu mazima go ag'ensi ye y'emabega era n'omanya amazima go amajja mu lugendo lwo. Ng'oyita mu nkola eno kikuyamba okusobola okubeera nga ogattaganya ekitangaala kyo mu ngeri nnyangu. Era kino ne kikuyamba okusobola okubeera nga okulaakulana n'okwambala bunyama okwambala bunyama amaanyi go. Omwagalwa, weerabirire, beera mukakkamu eri ggwe, manya nti buli kintu kyonna kitambula bukwakku nga newankubadde mu lugendo lwo olw'amakyusibwa go waliwo ebisoomooza. Naye tukwaniriza omwagalwa obeere nga okozesa amaanyi go agakutudde mu ndaayo okubeera nga oyaŋŋanga ebizibu byonna oba ebisoomooza byonna ebibeera ebizze eri ensi yo. Omwagalwa, bw'onaabeera wa kisa era mwagalwa eri ggwe kennyini, buli kintu kyonna kijja kukuyamba okusobola okubeera nga kidda mu bumu era ng'ojja okutambuza obulamu bwo mu maanyi ag'obumu nga ggwe. Tuli wano okusobola okubeera nga tubaweereza mu kwagala okungi yeffe abatuuze aba Sengendo ez'obwa Ddungu abamanyikiddwa nga the Actorians group. Atenderezebwa agulumisibwe okitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akuume.